Kkooti enkulu mu Kampala egobye okujulira kwa Sam Mathias Mulumba wa Lukagga ku ky'okuggyibwa mu lukalala lw'abeesimbyewo okukiikirira Busiro East mu Paaliyamenti. Wadde ng'olunaku olwali lusuubirwa kkooti okuwa ensala yaalwo lwali lunaku lwa bbalaza nga 22 Desemba, ekiwandiiko ekifulumye ku mukutu gwa kkooti ogwa social media kiraga ng'omulamuzi awadde ensala ye leero ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa Desemba ku Sande. Kkooti egamba nti akakiiko k'ebyokulonda kaali katuufu okuwanduukulula Walukagga mu lwokaano kubanga teyalina mpapula za ssalira ezimukkiriza okwesimbawo ku kifo ekyo, nti era olupapula lwe yakozesa okulaga nti alina ebisaanyizo ebimala okwesimbawo lwali lwaggwaako oluvannyuma lw'ebbanga ly'emyaka 2 ebiweebwa olupapula olwo, nga kitegeeza kyali tekimala okumweyimirira okwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Paaliyamenti. Walukagga yasunsulibwa akakiiko k'ebyokulonda kano kennyini ng'ennaku z'omwezi 23 ogw'Ekkumi 2025 era ng'ekifo kino yali ayagala kusiguukulula Medad Lubega Sseggona abaddeyo okumala akabanga akawerako. Walukagga ng'amaze okusunsulwa, omulonzi omu amanyikiddwa nga John Lubowa Kirimiro, wadde ng'abamu bagamba mbu Sseggona yali emabega w'ono, yavaayo ne yeekubira enduulu mu kakiiko k'ebyokulonda ng'agamba nti Mathias Walukagga nga ye mmeeya owa Kyengera Town Council teyalina mpapula zimala okwesimbawo ku kifo ky'obwa MP. Akakiiko k'ebyokulonda kaawuliriza ensonga eno era ng'ennaku z'omwezi 25 Novemba kaasalawo nti Mature Age Aptitude Test Certificate Walukagga gye yawaayo okuva mu Islamic University in Uganda IUIU yali yaggwaako ng'ennaku z'omwezi 12 June 2025 nga wabula emyezi 4 tugende mu kusunsula, era akakiiko k'ebyokulonda keesigama ku ekyo ne kawanduukulula Walukagga. Wabula Walukagga yaddukira mu kkooti enkulu ng'agamba nti akakiiko k'ebyokulonda kano kakikola mu ngeri nga tekagoberera mateeka era nga tekaalina buyinza kusalawo ku nsonga eno, n'awa n'obukakafu nti akakiiko akavunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu aka National Council for Higher Education kaali kaageraageranya certificate eno eya Mature Age ku Senior 6 nga 11 June 2025 nga kitegeeza kino kyali kimala bulungi nnyo okulaga nti Walukagga alina empapula ezimala okwesimbawo. Kuno yayongerako ebbaluwa okuva mu IUIU eyafuluma 11 Novemba 2025 ng'ekakasa nti nno certificate eno tesobola kuggwaako singa omuntu aba yeeyongeddeyo okusoma nga certificate ekyaliko, era nga ne Walukagga bw'atyo yali yeeyongerayo okusoma ku St. Lawrence University mu August wa 2023 ng'akola Bachelor's Degree in Public Administration, ekitegeeza nti certificate eno yali tesobola kuggwaako kubanga yagikozesa okweyongerayo okusoma ng'ekyaliko. Wabula akakiiko k'ebyokulonda ko kaalemerako nti amateeka makakali nnyo ku Mature Age Certificate ebbanga ly'erina okumala ng'ekola ery'emyaka 2 nti era bwe giggwaako eba tekyakola, era nti Walukagga we yagitwalirayo yali yaggwaako. Omulamuzi Simon Peter Kinobe owa kkooti enkulu mu Kampala akkiriziganyiza n'akakiiko k'ebyokulonda n'agamba nti wadde nga National Council for Higher Education erina obuyinza okugeraageranya empapula, akakiiko k'ebyokulonda kalina obuyinza obukaweebwa ssemateeka okusalawo oba eyeesimbyewo alina empapula ez'essalira ezeetaagisa okumuwandiisa mu kifo ekyo, era bw'atyo n'akiremerako nti certificate eyo yaggwaako nga 12 ogw'omukaaga 2025 nga kitegeeza yali tesobola kukozesebwa Walukagga we yasunsulibwa nga 23 ogw'Ekkumi 2025. Kale omulamuzi n'agamba nti okusinziira ku ekyo olupapula lwonna mwami Walukagga lwe yali akozesezza okulaga nti alina ebiwandiiko ebyetaagisa eby'okusoma lwali lwaggwaako, era nga n'ebbaluwa okuva mu kakiiko ka National Council for Higher Education akakakasa nti nno empapula zino zenkana za Senior 6 byombi byali tebikyakola, nti era n'ebbaluwa eyava mu IUIU ng'eraga nti singa omuntu yeeyongerayo okusoma nga certificate eno tennatuuka ku
ekiseera weggwerako ndi lubeera lukyakola, omulamuzi n'agamba nti kino tekimala kukyusa nteekateeka y'amateeka ku ky'okuba nti n'akakiiko k'ebyokulonda tekalina buyinza busalawo ku mpapula zo ye yeesimbyewo. Omulamuzi Kinobe yakozesezza akawaayiro namba 61 section esooka subsection F eya ssemateeka wa Uganda ng'akawaayiro kano kawa akakiiko k'ebyokulonda obuyinza okuli okwemulugunya kw'abo abeesimbyewo n'okusalawo kye kirina okukolebwa ng'okulonda tekunnaba ne bwe kuba okulonda nga kutuuse. Era omulamuzi n'agamba nti etteeka likkiriza omulonzi yenna eyeewandiisa nti alina olukusa okuteekayo okwemulugunya kwe eri akulira akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti oba mu kakiiko k'ebyokulonda kennyini butereevu. Bwe gutyo omusango ne gubeera nga gugobeddwa era kkooti neewagira akakiiko k'ebyokulonda kye kaasalawo okuwanduukulula mwami Walukagga mu lwokaano. Era omulamuzi bw'atyo n'agamba nti talina ssente zonna zangassi z'agenda kuteeka mu musango guno, buli omu asasule balooya be baakozesezza. Tetunnategeera mwami Walukagga kikyagenda kuzzaako oluvannyuma lw'ensonga eno. Male Mabirizi ng'ono abadde ng'akyogera lunye nti Mathias Walukagga omusango gutasobola kuguggyayo era avuddeyo n'amugamba nti nakugamba abantu abo baakuwabya balubongoya, omusango ogwo wali tosobola kuguwangula. Walukagga Mathias, I warned you. And I think you did heed to either you did not heed to the warning or my warning came late, or you consulted the wrong people before you took a decision which was so expensive and which had a very big impact on your career. But when it came to me to know, I advised. But you are not the first person to be misadvised. Even people die in hospitals because the doctor made the wrong prescription. Because Seya was not nominated in 2001 because he didn't have papers. But the same Seya had duped people and nominated in 1998 as a mayor. Yet the same documents of LC5 were the same documents of president. But this time it was discovered. He went to London, did some odd jobs and got some certificate, then he came back. So the same like you, we have been telling you don't have papers. The Bongoya and group have been telling you have papers. You know, academic qualifications, however weak they may be, they cannot be conditioned to anything. They cannot expire. So the moment there was that expiry thing, I think NUT was very reckless in allowing him. So Chinoba has decided, not that Chinoba is a good judge, but because Walukagga's case was a very bad case on many fronts. Wabula ono ayongedde n'atangaaza ku ky'omulamuzi okuba nti nno ensala agikoze kiro ate ku lunaku olw'Essande kyagambye nti mu mateeka kikkirizibwa wadde nga bannayuganda bangi babadde beebuuza kuva ddi nga kkooti ekola ku wiikendi. He has delivered the judgment at night on a Sunday. That is allowable because now we have an HMIS. Even me, I can now file a case on the system. I can even, the registrar can even sign now. So with the electronic system, that is possible. So as I have been advising you, take heart, settle down, don't commit suicide, don't be duped that there is anything more. Don't blame any person, blame yourself, blame the wrong advisors. Had you consulted me, maybe if you are my friend, had you visited me in prison and maybe you consulted me before, then maybe I would have given you a different advice. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media.